Namungi w'omuntu yeeyiye ku kitebe eky'ekibiina ki NUP Makerere Kavule era nga libadde essanyu na mizira ng'abantu ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo nga babadde basoba mu 500 okuli aba DP NRM nga basazeewo okusala eddiiro okwesoga NUP. Bano bavudde mu bitundu nga Kawempe, Buvuma, Wakiso, Kyengera, Nansana ne Lubaga. Nasolo Eugene yange yakwata tiketi ya DP kalwa kawedde Lubaga South annyonnyodde nti ekibakozesezza kino kwe kubanga ssenkagale w'ekibiina kyabwe ekya DP Nobert Mao ekibiina kivuluze n'akola endagaano n'ekibiina kya NRM. Pulezidenti w'ekibiina kya DP yeegasse kunnakyemalira atunyigiriza kati ffe abanyigirizibwa nze nganze n'abantu bange abali wano bonna ne tusalawo twegatta ne pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu bassebo ne banyabaffe twaganye tetusobola kwegatta kwanyigiriza nga ffe tunyigirizibwa. Ono bw'atera yegattiddwako abantu abalala abeegasse ku kibiina kya NUP okuli n'abo abavudde ku bizinga by'e Buvuma abasuubiza obutakyusa mu kusalawo okwabwe ng'abantu abalala. Nzize kweyunga ku NUP nga neteeseteese bulungi nga ndi munywevu nga sigenda kugulwa. Nebaza Katonda yakuwa amagezi nosobola okuteekawo ekibiina kino ekisobola okutugatta ne kijja mu nnaku tugenda kubeera naawe era mbakakasa nti kati tutandise ebyaddala. Mwana wa maama saleidiiro abali ebusimuna mwana musaleidiiro nabenambe mubituleseeyo musaleidiiro mukunga banne abali mu NRM naddala abakyala kubanga mbaddenga nammwe nga tulaajanira eyo omunyankole nateeka okweta omwitwa nitweta omwita amazima tugamanyi abangi babikako. Joel Ssenyonyi nga ye mwogezi wa NUP asabye abalala abaagala okukolera bannayuganda okwegatta ku ludda olunyigirizibwa so si kwolwo olunyigiriza nga wanaasabye abantu obuteegatta kwabo abalyanga baswankula. Zaagula bonna ne Nobert Mao kati yamwegasseeko bannange mu ddwaliro waliyo eddagala kubanga Mao yakyuse ebyenyigiriza byateredde. Omukumu avaayo n'agamba nti neegasse ku Mwami Museveni okukyusa ebintu bino. Oba ogenze kulya gwe nga gwe genda olya bibyo leka kuswangula leka kukyankalanya bannayuganda kubuzaabuza nti oli ku nkyukakyuka. Buli omu tujja mutegeerera ku bikolwa bye so kakati gwe bona otandika okutambula aganaaga simanya ate oti disiwe ate oti datuwe ng'obuzaabuza bannayuganda bajja kubabuuka. Ye omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye bannabyabufuzi bano abasazeewo okulaba yekyayisa omusana era n'abakubye abakuutidde. Uganda baffe mwena nga tubaaniriza abavudde mu DP abavudde mu NRM abavudde mu CP n'abalala tubategeeza nti number 1 si ffe ekibiina kya byobufuzi kya bulijjo. Ffe tutuplaningangako okubeera nti naffe tuli opposition political party. Ffe twajja byakugjawo jjajja bye tuliko ne banyaba abatwegaseeko. Kibina ebibiina ebirala si balabe baffe, aba FDC si balabe baffe, aba CP si balabe baffe, aba Jema si balabe baffe, aba ANT si balabe baffe n'ebibiina ebirala. Mulabe waffe ye Museveni n'abo abamuntembeeta. Kyagulanyi era alaze nga bw'atali musanyufu ne bannabyabufuzi abalya mu lulime ne mu luzise era wanaategeezezza abantu nti buli omu bamulabire ku bikolwa bye wabula si ku lwa kibiina. Aba UPC n'agula aba FDC n'agula aba DP muba mukyali awo njagala bategeeza nammwe mennyini aba NUP. In fact ne wano wennyini we tuli basebo ne bannyabo. Kino si kye kitebe kyaffe, si kye kitebe kya NUP kino. Eno constituency akiikirira wa kibiina ki. Era nyina endowooza nti byembanda banammwe mubiraba n'aba muyinza okukwata mubiraba naye nga mubirenge omuntu yenange ebikolwa bye n'ebigambo bye ng'olaba bisapootinga nakyemalira oyo goba toninda kubulira mulungu. Our power